Sawa zino oli mu relationship. Toyinayo muntu kati. Kati ogenda kufuna ddi? Mukama bwana abayagadde. Nedda. Kuba kati wayinza okuba nga wali yalaba naye ng'agamba embeera eri etya. No. I'm telling you, gwakaba mirembe. No, Bible gatwerabira ebyemabega byonna byaliwo. Kati sawa zino weetaagayo omuntu abeere ku guard. Nze nkubuulira obulamu bw'ensi eno buzibu. But you can fall in love. Like now you can fall in love. Hey, I can. Ndoza kinone mugitegedde. Ennamba eri abantu bagikozese bulungi. Akuba gambe I feel like Mighty Channel TV ku TikTok, Mighty Channel TV ku YouTube. Wona osinzira okubanga otulaba. How are you doing? Praise the Lord. Obulamu buli butya, nzikiriza nnyo Katonda nti oli bulungi. Atali bulungi. We praying and believing God things will get better. Okay. Tuyingiddewo ky'obokola kiri kimu kyokka subscribe ku TikTok, following, everywhere. Beera ate nga commentinga, tubuulire your concern and tujja kuba ate nga tugisortinga ombeera ey'enjawulo. Olunaku olwaleero it is a special show, Kalo Mirembe edition. Tubuulire olunaku olwaleero ali ku kamera ye Prince Pop, #1 promoter Eastern Central US. Kale Kalo Mirembe oli bulungi? Mukama yeebazibwe. Nsaba ombuulize ku balabi ba Mighty Channel TV tugende maaso. Abalabi ba Mighty Channel TV mwenna sanyusa okubalabako. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi Apostle. Bana atamanyi Kalo Mirembe, she's my sister. Tuwangadde naye emyaka, I think and we never gambe emyaka bayinza ogamba ate hope oli kikulu nnyo. Nze nkyali mutonja. But tegiwera na 10. It's like 10 years oba 8 ndowooza. Nali nina radio gye nali nkola nayo bagiyita Joy FM back then. Adak amaziga agali ku radio eyo. Makindi mu kizungu ewagulu. Radio yali mu kibira eri ku lusozi. Like it's been long. Nenzija program ku Joy. Era okumpaayo ekintu Kalo tuvudde wala. Singa obadde munyankole wali badde ompaayo ente. Ndagera nti Kalo wange tuvudde wala mpadde ente. Era nanga atali mu nankole. Onfuneyo million nga 2 n'ozimpa. I have it on mind, I'll do it. Amina. Owange obulidde wa, you've been so lost. Music w'abantu bamutegeera nnyo but all of a sudden and nobula. Nembula. Kale nnyinza okuba nga nakendeeza mu bukendeeza ku muliro naye saabula. Okay. Nga mwendi nga mpeereza. Naye nga mpeereza okusinga mbadde mpeereza mu churches. Bampise. Naye bino bye twali tulabika ennyo nga buli shogwe wuuyo. Nali nabirekeraawo. Kiki ekyabaawo? N'okuyiiya ennyimba empya nali ndekedde awo. Kubanga ndaba zino enkadde tezitambula kati ate ngiyiye empya nga tezikyatambula bulungi. Nga ate kati ngiyiye empya. Nembeera nga nali naddamu emabega ate ebiseera ebyo bambi nafiirwa n'omwami wange. Nembeera nga nina ebintawaanya bingi. Naye tewabika like you didn't tell me nti. Wamanya abayimbi ba gospel bamanya. Nali ndooza we nali ndi mu America awo. Out of the country. Sorry bambi. Kati nembeera nga ndimu okutawankana ebibiro oba tobimanyidde nnyo school fees z'abaana ng'olaba you are full up. Ensooka ebyokuyimba ndikendeeza mu luli nali free nnyo nga sirina nnyo burdens naye wano burdens zibadde zintuddemukko. Naye bwe ngenze nkitaggululamuko n'omukono gwa Mukama nga gunnyambye ne ng'akanseemu okuyimba. Eri akulaba for the first time njagala tuddeko emabega ennyimba zo ziri eri. Sooka omukubemu akapeera. Wali ozira ennyimba ze zaali ez'amaanyi. Sooka otuweemuka. Nasooka olw'abumanyikisa
Lwasa baluyita akola bipya. Akola bipya nkubaamu awo tugende mu maaso. Olunaku lwakete Koona mama waffe akola bipya. Koona Kati toti ebyo byayise buli lunaku akola bipya. Naako Prince Popo akamanyi. Bijja bipya. Koona sanyuka tobuke nnyo. naye abantu baakagala kakayimba. Mukama waffe akola bipya. Kati toti ebyo byayise Koona buli lunaku akola bipya. awo nozzaako luliwa? Awo nenzizaako noonya Mukama. Noonya Mukama lugenda tutya? Tewali kirungi ku nsi okujjako okunoonya Mukama. Tewali ssanyu lyonna okujjako kunoonya Mukama. Tewaliwo ddembe mu nsi eno Koona okujjako okunoonya Mukama. okay. Kubanga bw'agamba nti ayagala abamwagala abanyiikira okunoonya taata bamulaba naawe noonya. Ezo ziri mu myaka emeka ennyimba? Like 6 years. Ate luli ensoose luli mu 7 years. Kati olunaku olwaleero bwe tuba twogera ku ba legendary naawe oli mu ba legendary nti legendary Carol Mirembe. Era okusinziira ku bbanga lye mmaze mu music ndi legend. Ate ndi mu group y'aba legend. Oli mu group z'aba kandaye baani abo ba Betty Muwanguzi. Betty Muwanguzi mbanji pise nnyo. Babiri bansookayo. Babugembe bansookayo. Nze kati ndi mu group z'abana ate abaddako awo ate ne bajjuli Meme bansookayo. Juliet Meme ayimbidde emyaka 3. Kaakati nze Juliet mukadde. Baani awo Simon bansookayo. Samuel Mirene yakusookayo. Julie Deborah we nanga we nayingirira kuba nayagalanga nnyo ennyimba za Julie Deborah. Engalo kimanye nze siwa. Nga bwe tujja ensambya. Amina. Okay, kati okomyewo omulabi waffe wa Mighty Channel eyo asuubire ki? Kati kenkomyewo omulabi wa Mighty Channel TV. Asuubire Carol Mirembe agenda okikuba. Kubanga nakubye n'olupya. Olina olupya olutambula. Ate neteekako vidiyo. Ate nenkola bulungi vidiyo nevaayo bulungi. So nasazeewo nga ne Mukama amaze okunnumiriza that I should come back to music. Era nzikiriza Katonda ajja kivuga bulungi kuba ye tayogera n'atatuukiriza. Amaanyi wagajjeewa kubanga ssaawa zino abaana badduse. Abaana be waleka luli eri ngamba progress nene abaana luliwe wamuleka kati ssaawa zino eno ayina hiti nga 12 ebintu bikyuse. Ogenda kola otya okubiitinga pace eyo okubeera ku mutindo kubanga it's been long. Otaddewo gap nene kati ebigenda mu maaso bingi abantu bootaalekawo weebali abapromota bootaalekawo weebali olunaku olwaleero abayimbi abape weebali onoosobola amaanyi abaana ge balina leero mu ndongo. I'm not competing with anyone first of all. Naye with my capacity and with the help of my God manyi I'll cope up with the standards. Omwoyo omutukuvu ajja kunywa. Strategies z'oleese. Strategies zoze nazo. Strategies so se kwata video ennungi. Wakute nani? Ani videographer gwe wakoze naye? It is Tambo Media. Okay. Wanda. Okay. Wanda producer. Okay, that's beautiful. Naye akwata videos ennungi. Yakutte video eyo. Okola video empya ekyo kimu kyekirala. Ekirala nja ku sikyekwekanga luli. Kati olabika. Try to be in people's events. Okay. When abansobodde kuba ebyokwenyigiriza nabyo bimenya. Abayina concert bakuyite, abayina emikolo bakuyite, abayina crusade bakuyite, conference church. Netadde nesumuludde ngenda kutambula. Akasente okyajinga otya Carol Mirembe? Toli mu milioni 5 kati okusitula Carol Mirembe. Omuntu akola atya? Ayina omukolo, ayina omusumba ali eyo, ayina celebration ku church.
Yabagamba million. First of all, so kulembeza buweereza, kulembeza ssente, ate nnyimba zaabwe zibuulira njiri. Amina. Nze bw'ompita nti nzije nnyimbe, ebigambo byaye bigenda kola impact on that person. Kitegeeza gutu ne batakuwa ssente, you just come. Mumpe transport. Wa transport kati ate nina obuvunaanyizibwa bungi. Nze mami, nze daddy. Okay. Kalo, bamuyita Kalo Mirembe onakola ku Mighty Channel TV. Osobola oteeka comment yo. Ku simu ki olina manager leero? Kati Kalo Mirembe ebintu byafuuka byaba manager. Oba toyina manager, Smile Music oba onoomugoba. Sina manager. Twali tofuna manager. Nja kusooka kukyebuuzaako. Kwata Prince Pop omuteeka awo akubakolere management ennungi. Tujja kwogera mu kkoto. Ate alina ssente omusajja oyo. Prince Pop. Like the guy has money. Oyo ali ku kamera. I'm telling you, mukyala we akola mu URA. Yes, sebo. Amina. Njagala nkole show. Va kuzirize twakola ozimanyi ziri. Waliwo gye waliko MC. Munanga ate nga bitunyumira. I know. Naye kati ennaku zino nange okunsitula. You have to have money. Okay, kale abantu bakujjawa social media platforms akwagala enamba y'essimu ssaawa zino eno because njagala bana abantu muddemu wagire Kalo Mirembe abadde abuze ne kati azze full energy, full force mumukubire subscribe to my channels, media handle channels. Ku TikTok oliyo gy'oli? Ku TikTok gyendi Kalo Mirembe. Facebook Kalo Mirembe. TikTok, YouTube Kalo Mirembe. Okay. Tuyinawo ennamba muntu aliyo gy'asobola okukubako ng'akunoonya. Links zange mbadde nga nzigaba bambi muzikoonemu, subscribe, like and whatever. And follow. That's amazing. Ebitabaleke kyekimu. Amina. Enamba yange eri ku link eya MTN. Naye ya Airtel eri 0759 70 25 10. Gidem 0759 70 25 10. Kale. Kalo Mirembe, social media handles. Amina. Kale embeera bwe tubwe tetuga kubanga tusuka wano yabadde Kalo Mirembe olunaku olwaleero. Njagala bambi mumwagale, mumufollowing ate mumuwene ku mirimu. Abayina embaga, abayina crusades abasumba, musobole okuba ate nga aweereza. Mukyala mulungi ate ng'ekintu akibaddemu amanyi okwandolinga abantu n'okwandolinga obuweereza. Oluyimba luno olupya njagala tukubeyo akapeera nga tumaliriza olupya. Oluyimba olupya lugamba nti yasinga. Sabula. Nga nvudde mu byempiseemu byonna. I winded up saying Jesus is the best. Amina. Sokoni njagala kubuuza kino kiri a little bit personal but I think kijja kuyamba abalabi. Omwami yafa myaka emeka emabega kati? Now like 3 years. 3 years. Sawa zino oli mu relationship? Toyinayo muntu kati? Kati ogenda kufuna ddi? Mukama bw'anaaba ayagadde. Nedda. Kuba kati wayinza okuba nga waliyo alaba naye ng'agamba embeera eri etya. No. I'm telling you, Kalo Mirembe. No, Bible gatwerabira ebyemabega byonna byaliwo. Kati sawa zino weetaagayo omuntu abeere ku guard. Nze nkubuulira obulamu bw'ensi eno buzibu. But you can fall in love. Like now you can fall in love. Hey, I can. Ndoza kinone mugitegedde. Ennamba eri abantu bagikozese bulungi. Akubagambe I feel like no, awuzali obulamu buteekeddwa ogenda mu abantu mbagamba ebyemabega bireke and
let's enjoy life. Okitegeera. Toti ebyo ebyayise. Lunaku akola bipya. Kyeyagazanga oluyimbo. I'm happy because you can yesterday, today God is gonna do a new thing. I'm happy because you can now fall in love. Weetaaga omusajja okubeera because I don't know, but that is it. Teruga kubanga tuzuka wano Karo Mirembe. Naye ki? Weetaaga omwana wattu okubuda azeewulira. Nkube yakayimba awo akapera tuve wano. Yasinga Yesu waffe yasinga Yesu waffe yasinga Yesu waffe yasinga Yesu waffe yasinga amalala yabasinga taata Yesu waffe yasinga so baluyita yasinga kale ababagagga yabasinga n'abasamize bonna abegulumiza even the professors. Yes, many people think they are so big, they think they are what, but all in all Jesus is the best. Hallelujah. Neyanziza ole kunkyalirako abalayi ba Mighty Channel mugende mu following Karo Mirembe ku platforms zonna. Amina tetugala kubanga tusuka wano mukama abatukumire subscribe, follow us and till next time, God bless.